Asha kama TikToker era ng'ono abadde kadama okumala akabanga okuva lwe yakomyewo Uganda embeera ye eteredde ngenda kuba mbikutuusako naye nga kansoke nkusabe video eno gimpeleka like era kankwanirizeeko oli ku Viki exclusive wamu ne Wonderboy UG. Thank you so much mikwano for subscribing. Keep on subscribing bw'oba mupya. After subscribing mukwano, make sure that you turn on that notification bell. Yes, buli lwomala okusubscribinga kwata mukade okajje mu personalize okateke mu all buli kye tuteekayo jja kubanga okifuna mu budde. So nga ate tulina ne Facebook page yaffe abagiyita Viki exclusive, naye osobola ogendayo n'otulikingako nobeera ng'otufollowinga sites zombi. Okay, we are proudly sponsored by Biva Organic Natural and Healthy Products. Abakugamba nti bakutuusako obujjanjabi obw'omulembe era nga bano bakujjanjaba bakozesa eddagala ery'obutonde eritalina side effect yonna eri omubiri gwo n'obulamu bw'okutwaliza awamu. Biva Organic basangibwa ku Access Building Rubaga Road. Abasajja balina ekyama kyammwe anti babakoleddeyo ka wake up call amaka okugafuula strong. So nga ate mu abakyala okwongera okulabika obulungi babakolera ka gift organic cream, aka cream keweesiga olususu lw'onoolowoleza ddala nti oba oli awo aluzeeyo ku myaka 2 ekitundu gye walina mu buto. Ne products endala nyingi, just contacting Dr. Richard Senjobe ensonga zonna ajja kuba azimalanga. So nga ate ye Hajati Kalodo nakugamba nti musomi wa ddwa asangibwa Wakiso agowe n'ayagala okubeera nga bakulombereddwa oyagala passport, visa oba butuuze mu nsi ndala ogobye ku bintu ebyo nenga process etutte ebbanga. Hajati Kalodo akugamba jangu akulombereddwa ey'ensonga mukadde katono nnyo process ezo azibeere nga ziri successful. So nga naawe ayagala omwami onoonya mukyala onoonya business bikyatabudde wano na wali Hajati Kalodo solution agenda okuwa essanyu mu mwaka guno. Si musawo musamize anti agenda kugamba ebikolwa by'akalogo kalenzi kola kirimbu ate eddagala mupiira ebinyeebwa mu ddagala na bikyani Hajati Kalodo solution. Okay, omuwala oba omukyala oba omukozi oba amanya sigeego biba tebiweddeyo omuwala omukyala TikToker Asha Kama ono recently nakola story nembanyumizaako nti not even nakubanyumiza nemba wa details yali akwatiddwa era nga bagenda kumudipotinga. Nemba wa details musango ki gwali gumukwasiza ogwamutwaza mu deportation center mu Saudi Arabia era mwenna ne mukimanya nti Asha Kama yali atolose. Ako ka video kolaba Asha Kama akakoze ali wano Uganda akoze nti deportation okumudipotinga kyayitamu era ne bamukomyawo. Lunaku lwe nakola story yenzijukira Asha Kama yali akamala okufuna akayisooke akasembayo aka COVID-19 okubeera nga agemebwa. Kati ayo video gye yakoze olunaku olw'eggulo yabadde bakuyita batya kubeera ku sensitizinga ku advertisinga advertising Viki nawe oluzungu luveeko kubeera advertisinga. So yabadde agezaako okubeera nga awa amagezi bambi abawala abakyali mu kiyumba mu nsi ez'enjawulo nga abuulirira ddala abo abalina interest mu kubeera nga bagenda kutoloka n'abagamba ekintu ky'okutoloka kintu kibi nnyo akiyinza n'okubeera nga kikuviirako okufiirwa obulamu bwo. Ajjukira oyinza okwebuuza lwaki Asha Kama yandibadde abuulirira abagendo abalina essuubi mu kutoloka lwa nsonga nti naye yali ttiimu batolosi era naye yatolokako mu kiyumba era nga n'ensonga eyamukwasa era emuviiriddeko n'okubeera nga bamudipotinga ne bamukomyawo wano ku butaka e Uganda lwa nsonga nti yali yatoloka. Kati amagezi ageyawadde abo bonna abalina okubeera nga abegwanyiza okutoloka yabagambye nti bambi okutoloka temuli value nti n'ebiseera ebisinga groups ezibawaga okutoloka ezibaviirako okubeera nga bagwa mu dilemma. Era n'atakoma okwo n'agamba nti abatolose bangi gye bali nga bali bulungi naye ate n'abatatolose bayitirivu nnyo nga bali bulungi nnyo okusingira ddala bali. Era n'agamba nti chances z'okufiirwa obulamu chances z'okulwala endwadde ziri nnyo mu abo ababeera batolose okuva mu biyumba
ebyabakama baabwe ababatwala oluusa abali official ne ku offices bamanyi ne babalekawo ne bafuluma mu bikomere ebyo ne batandika okuyiiya obulamu mu nsi gy'otomanyi kiteeberezeemu n'otandika okuyiiyiza obulamu ku streets z'otamanyi nti wano nva ku William ngenda wali ku Beni Kiwanuka ate male ngenda eri ku Old Kampala nenga gwe just otambula butambuzi ogamba mukama yonna janansula so ngenda kuba nkuwaka video ka mwana muwala Usther kama gwe kenyini ogende maso n'okubanga owulira ku bigambo bye ate era mu ngeri endala Ashakama avuddeyo n'abeeranga oluvannyuma lw'okukomawo wano e Uganda Busoga emwaniriza musanyu ejjerere emutadde ku map emwongeddeko akyabadde amisinga ajjukira nti Ashakama we yagendera ku kyeyo yali talina fame yagikoledde ku kyeyo achievements zonna zaalina essaawa z'olwaleero asobola kubeera nga yeebaza nnyo ekyeyo so olwabadde okuvaayo n'akomawo Busoga nemwaniriza that is Eastern region era omukisa gwamuweereddwa bw'atyo n'alabikirako ku mpewo eza TV gye bayita Baba TV. Baba TV eno y'emu ku TV stations ez'amaanyi eziri mu Eastern region oba mu bitundu ebyo ebya Busoga. So Ashakama kiteeberezebwa nti agenda kubeera nga aweebwa n'omulimu okubeera nga akola ku Baba TV tekinnaba kutegeerekeka program kijja agenda okukola nenga of course bw'aba wakukola ku TV ndoza tusuubira okuba nga agenda kola bintu bya comedy ku entertaining abantu. If it's not an entertainment program amulowooza kyandibadde ki mu comment section yawo wansi awo enjagala ombuulire kiki kyolowooza Ashakama kyagenda okukola ku TV singa ddala kituufu babeera bagenda kumuwa omulimu. Awo wenyini wenjagala okubeera nga nsinziira okubuuza opinion yo gwe nga gwe olowooza kiki Ashakama akyagenda okuleeta ekipya ku TV singa omukisa guba gumuweereddwa ne bamuggulirawo nti empewo atugikukwasiza tandiko entertaining abantu cause jukira content wa TikTok awa content wa social media abeera mulala nnyo ku content oluusi awa TV stations kebere radio station ebigambo ebimu bye twogerera kati for example wano ku YouTube anyinza okutuuka ku TV nga ate oba oliawo asikkirizibwa kubyogera lwa nsonga nti amateeka agafuga internet gansi yonna so nga ate amateeka agaba gafuga TV agaba gaggwanga mwoli. Kati Ashakama amulowooza anasobola okukola ku TV anasobola okugondera ebiragiro oba n'amateeka agali ku TV okwo. Okay, akyamaanyi nnyo kyokoze okubeera nga onteerawo endowooza yo mu comment era nkusaba video eno gimpeleka like kankulekere mwana muwala Ashakama ngawa obubaka bwe eri abakyala abakyali ku kyeyo abalinamu omutima ogw'okwagala okutoloka. Big Genius songwriter out Genius Productions. I sign out. Bamikwano okutoloka kufuusa okutoloka baana bangi no mwida mu box bwange baji muli kwenda kutoloka aye ngoka ali kutoloka ndi kwenda otegeere ensonga erijja okutolosa. Totoloka butoloke because of bandi wagon. Totoloka kubanga oli kubona abaana bali kutoloka. Mulijja tomera baana bangi abatoloike badema kuba successful. Era baana bangi abatoloike baba very successful. Mukitegeere ba mikwano. So mutabaawo na kasigiri ndi kwenda kutoloka nga ijoli tolokera toidiyo. Bali ensonga dediri kutolosa. Mukitegeere ba mikwano mulijja tomera zemba kobeire toloka ng'olina ensonga don't just kutoloka fuwa